Bamutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Nako olwaleero nyagadde mbalage amakovu ago. Waliwo munnaffe yambuuzizza nti amakovu gano lwaki ngasanga nnyo mu nnyumba, mu galagi wamu ne mu kiyungu, nti galina obuzibu bwonna. Ebiseera ebisinga amakovu gano gaba ga sizoni, tegasobola kubeerawo buli kaseera nedda, gabaako sizoni era gasumbuwa nnyo abalimi. Bw'ogalaba nga gayingira nnyo n'ebiseera ebisinga okuyingira mu nnyumba gayingirira ku bintu, matooke, endagala, kiba kizibu nnyo COVID okutambula okuva ebweru nga ddene nga bw'olaba ago n'ogamba nti gajja kuyingira mu nnyumba. Kiba kizibu nnyo kuba teriyita mu kamooli. Ebiseera ebisinga lisobola okuwalampa ekisenge nga bw'olaba bwe lityo ne lyesibira ewantu wamu. N'olwekyo tegalina nnyo buzibu bw'ogasanga mu nnyumba, tegalina nnyo buzibu kuba eba sizoni yaago nga mangi, gatambula buli wamu we gasanze. Naye mu nnyumba galwawo kale okuyingira mu nnyumba. Ebiseera ebisinga tegatera kweyingiza gokka, gayingirira ku bintu ng'endagala, kale ebintu eby'enjawulo. Musobola okuteeka ekidomola ebweru ne mukisitula ne mulitwalirako mu nnyumba. N'olwekyo amakovu gano tegalina nnyo buzibu kuba wabadde watidde. Engeri kiri nti ogalaba nnyo mu nnyumba yo, mu galagi, wagambye wamu ne mu kiyungu. Tegalina buzibu. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti. Amakovu nno gano galiibwa, bagalya. Kirala ddagala, singa olikwata n'olireka n'etambulira mu feesi yo ebeera ejja kulongooka bulungi nnyo. Singa okikola ng'okiddiŋŋana olikwata nga bw'oliraba bw'oti n'oliteeka mu feesi n'etambulira mu feesi yo. Oba ogalina nga gawera ogassaamu nga mangi, feesi yo ebeera ejja kulongooka bulungi nnyo, eba ejja kuggwamu olubalabe lwonna olulimu. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.